Bebe ne Kenzo bataddewo gurupu y'abaana abali mu kuweereza Azawi message nga bamuvumaavuma lwa bigamba Azawi bye yayogedde. Bw'oba oli munnayuganda yenna ng'oyagala ensi yo, ku bigambo superstar Azawi bye yayogedde ebyavudde ku mutima gwe, you should be proud of Azawi. N'essaawa za kaakati bw'eba nti abayimbi babiri Bebe ne Kenzo mutaddewo embeera ey'okutiisatiisa Azawi, we are going to fight for Azawi. Omuntu yenna Bebe ne Kenzo olutalo lwa Azawi lugenda personal. Consider this your last warning. Ezo messages muli mu kuweereza Azawi nga threateninga Bebe ne Kenzo mwe bafeded artist temwina kye mukoledde ensi yammwe. Omwana yavuddeyo ng'ayogera ebintu bya ku mutima. Ebigambo byonna byayogedde Azawi bya ddala. Is reality. Mwe living amuli reality. Because Bebe ne Kenzo muli mu kusendeza muli wa musolo. Okitegera abantu bali bubi. Amalwaliro tegayina ddagala. Azawi yagambye taata we yafa because temwali mu ddagala mu ddwaliro. Okitegera? Enguudo sinkole. Omwana n'avaayo n'ayogera ebintu ng'abyogedde ku mutima kati muli mutiisatiisa. Let me tell you one thing. Consider nti luno olutalo nange nduyingiddemu. Bebe ne Kenzo temugenda kutiisatiisa Azawi billanga wendi nga nkyali mulamu.